Okay. Basebo ne banyabo nate mbaniriza ku special notes. Mwebala okugoberera special notes zaffe n'okuweereza obubaka. Mu special notes muno ebeera mboozi yaffe ngaffe okujjukiza abo abalina bibeera bidde, okusomesa bannaffe abalina bye batamanyi, okwejjukanya n'ebyo bye muweereza, the feedback you send tujjukiza ebintu bingi, n'okufuna omukisa ogwogerako ku ggwanga lyaffe ngaffe. Olwaleero njagadde njogereko katono ku bintu ebikyayisa gavumenti ya Mwami Museveni. Era mmanyi nti waliwo ababiraba oba abawuliriza, naye nkizudde nti abantu abali mu gavumenti ya Mwami Museveni amaaso gaabwe bagatadde ku bintu ebinene ne beerabira ebintu ebitono ennyo ebiyamba abantu okutuuka ku binene. You know, ensi eno nzibu nnyo. Waliwo ekintu ekinene naye nga tekiba na makulu awatali kintu kitono. Ntera okuwa ekyokulabirako. Emmotoka zino ze muvuga zi V8, simanyi mpenko nimpa biki ebyo bwe bityo, mmotoka nnene. Bw'osanga ewaffe aboogera ab'olujeregero bagamba nti maama eringa nnyumba nnamba. Kafero yabuuzanga nti kale bwe guba muzigo pangisa oggalewo. N'emmotoka eyo gyolaba V8 mu bunene bwayo, singa ekisumuluzo ekivuga V8 kitono nnyo, tekiweza grams 10, kiwewuka, kitono ddala, naye bwe bakera ne bagamba nti gwe sigaza V8 yawo oli agende n'ekisumuluzo, amakulu ga V8 we gakoma. Nti bw'oba tolina kasumuluzo ke kantu akatono nnyo bwe kati, ne mwana ke kagitambuza yonna n'okugiggyawo. Ne sisitimu za gavumenti ndowooza bwe ziri, waliwo ebintu ebinene bye twogerako nebayo ebintu ebitono ebituusa abantu ku binene. Olwaleero njagadde mbalage nti Pulezidenti Museveni abadde agezaako nnyo okwagala okukwata ku bintu ebinene byaloza nti abantu ba Uganda maybe oba oliawo biba mukyayisa, naye erabira obuntu obusinga okuba obutono ennyo ate obulidde enjalaase ennyo. Nga bwe mbagamba bulijjo, ande ebigambo byange sibirumamu, mu Uganda temuli opposition y'abanene. That one is said without fear or favor. Oyinza okumpakanya oba okukkiriziganya nange, it's a matter of time. Omanyi kyensinza okwagala mu bintu by'obufuzi bino, biringa ensi buli lunaku ebaako abantu beeyingiza. Every day there are new people born to occupy the world, and on a daily, every minute and every second, there are people who die to exit the world. Others die out of natural causes, but there are also those who commit suicide to take themselves out of the world deliberately, while there are millions that fight to come to the world. Abakyala banywa n'eddagala ne banoonya n'oluzaala, abamu bafunira n'embuto mu basawo b'ekinnansi ng'ayagala abeeko ne ku mwana. So ne byobufuzi nabyo buli muntu abitegeera okusinziira ku lunaku lwabyo. Waliwo ayingidde olwaleero ebyobufuzi, waliwo ateekateeka obbingira olunaku olw'enkya, waliwo ababikooye ngaga nti ŋŋenda, waliwo abagamba nti ne bw'okola otya nzija. Kale opposition mu Uganda eri ideologically based, ng'obutakkaanya buli ku nzikiriza oba nkola. Wano mu Uganda ntono ddala, naddala mu bantu baffe bali wano waggulu wo teriiwo. Tulina abantu ababa mu opposition nga banoonya bifo to fix themselves somewhere. Tulina abantu abali mu opposition ne mu byobufuzi to get a job, abe n'ekimuwa ekyokulya. Tulina abantu abali mu byobufuzi because of bandwagon effect. Gundi awagira kino nange kampagire kino, abangi bali nange kambeera eno. N'ensonga endala ne tuba n'abo abalina orientation nti bali mu byobufuzi ng'amazima ddala bo bandiitaze kula nti aba ne kyakola for their legacy or for their country. Mwebali batono nnyo bati
mwebali, they are there. You need to find out gwogwawa. Are you really mu byobufuzi because obitegeera? I'm sorry, I don't want to sound derogatory, but are you in politics ng'omutegeera? Oli mu byobufuzi ng'obitegeera? Let's be honest. Oli mu byobufuzi ng'osobola okwawula enjawulo ya NRM ne NUP, enjawulo ya NUP ne FDC, enjawulo ya FDC ne DP, ng'osobola okuginnyonnyola nti enjawulo y'ebintu bino ebibiri y'eno. Because that's where the political understanding would start. Nti siri mu NUP because sikkanya na nzikiriza yaabwe oba na nkola yaabwe efaanana bweti ne bweti. Siri mu NRM because sikkanya nzikiriza yaabwe na nkola yaabwe efaanana bweti ne bweti. Siri mu DP because of this. Ndi mu FDC because of ABCD. Ng'osobola okubinnyonnyola. Buuza wootudde ne b'okolagana nabo bantu bameka b'obibeera na mu byobufuzi ababyogerako ng'asobola okukutemeratemera enjawulo ey'ebintu ebyo byombi. Therefore, our political orientation, our political affiliations, our political beliefs are not based on the core thing, but by a few social challenges that we may understand. So mu Uganda mulimu abantu abavuganya gavumenti nga be bantu abo abali wansi mu byalo nga n'ekibavuganyisa gavumenti si nkola nti bamanyi nti ideological difference, this one is center right, simanyi left wing or anything. Embeera musajja asituka ekiro nga mukyala olubuto lumuluma ne bamutwala mu ddwaliro, mukyala agenda okuzaala ne batukayo ng'ekisooka forget yoga nti eddagala teriiwo ng'omusawo taliiwo, ng'omusawo mukubira okumujja gyali ajja ayamba okuzaalisa omukyala ono kilomita gali 4 ate akutegeeza nga bwali ewala ennyo bwe yandiitaze ssente ezimuleeta bannanga okumuvuga, omusajja n'abeerawo ng'alaba mukyala wa mufaako, mukyala wa agenda, simply because there is nobody to help this woman deliver. Abo bwe batyo akyawa gavumenti nga tayagadde kutegeera byabufuzi, ani afuga, ani ali waggulu, yakola ki, oba Museveni yaweereza oba teyaweereza, oba minisita yalibuza, oba palamenti yetabikola, afunirawo obukyayi ku gavumenti because service gyayagadde tagifunye. Genda mu kooti osanga enguzi eri ku kooti, enguzi eri mu makooti enduka obulungi nti omulamuzi gundi yogera ne ddereeva we, yogera ne prison warden, yajja okwogera ne DPP, mbalaba eyo gyembeera, baprosecutor mbalaba I know nti omusibe oyagala kumuwa bbeira aveeyo eyogera ne DPP, wabula gende wa DPC, DPC akole wa DPP bw'ayogera ne bakrafting ekintu kye nga kirimu akakadde obubiri obusatu obuna. I see and I have this evidence on these things I'm telling you. A well crafted system. Abantu bonna bolaba ku kooti abo bayita simanyi officers of court n'abalala abo baliwo ku mission. Dereva w'omulamuzi, secretary w'omulamuzi, bodyguard w'omulamuzi, osi w'ekifo ekyo, simanyi akulira kooti, registrar wa kooti, simanyi secretary wa kooti, bonna nga babaga nti kasita oyingira mu system nga babakubuulira oyo yagala kulaba mulamuzi, genda oyogere ne bodyguard oli, bodyguard we banga ayogera naye, bodyguard we yajja okutegeeza secretary, sebale bamale balabe lawyer, bamala okulaba balabe omulamuzi, bajje bakuwe wano kyoyagala oba bakuwa bbairo oba bakola ki. I have gone through these things mbiraba every day, I have evidence on them, let anybody come out and challenge me, I have them, nabirimu mbiraba every day from top to bottom. So abantu abagenda mu kooti nga ddala balaba obwenkanya tebuliiyo, nga balaba olw'okuba baavu tebabafaako, nga balaba abagagga be bayisaawo, bali bamu ku bantu abali mu opposition. We need to learn. Njogera ku bantu abali opposed to government, abavuganya gavumenti olw'embeera mwe bali. Forget abali eno nti avuganya gavumenti ng'embeera ya social condition zonna ziri okay. Avuga emmotoka, alina ennyumba, asomesa abaana, alya, agenda ebweru, asuubula, akola kino naye ng'awulira yandyetaaze naye akwatemu mu bwemupi,
ayagala kukikwatamu naye abeereko MP oba naye abeereko ssentebe wa LC5 oba naye abeereko ssentebe w'eggombo nga it's only about nze njagala okubeerawo. There are people nga basically in their life and their survival they need government to exist, and they do not mind about the individuals in that particular government that the particular or prevailing government promotes. Now, ebintu byendaba ebikyayisiza gavumenti ya Museveni eno bitono ddala. Abali waggulu tebabimanyi. Bawuza kimu Bobi Wine atufuukidde ekizibu, Nuupu atufuukidde ekizibu, opposition is growing. Ekimu nakibawa mbadde nkibeerako nnyo era nja kukyesibako buli mulundi gwe nfuna omukisa ogwogera nammwe nja kukyesibako nti gwe muganda wange oba mwannyinaze ayina kyoyagala okukola ekintu ky'oba osinga okwewala mu nsi ky'oliga nti Muyanga yaŋŋamba weewale looni. Kiddamu kisawuninga ng'ekitakola makulu. Abantu bagenda bagamba mbu tosobola buli muntu yenna yeewola. Olaba ne gavumenti yeewola, sinikire y'amannyo nti buli omu yeewola ne gavumenti yeewola, si gwe gavumenti. Bwe banyiga gavumenti gwe si bakunyiga. Gavumenti eri gwe basiba. Towulira nti gavumenti waliwo agibanja atutte ekitebe kyali kya Minister of Defence. Towulira nti waliwo abanja gavumenti akutte Mwami Museveni oba emmotoka ye. Naye omanyi bwe mama oli bw'aba akuga weewo tofaayo ofunayo kalooni mwana gwe eri akola nga talina looni. Olaba ne gavumenti bagibanja tikkira bwerera obunnyo. Bantu bali muno, bantu bafudde obulamu bwabwe mbagamba bulijjo era njagala balabula buli kiseera. Bw'oba osobola nga bwe kisoboka gezaako nnyo nga bwe kisoboka emirundi gyonna obuteewola looni. Era buli lw'oba ogenda okwewola looni ng'oyagala okugenda okwewola bakubuzaabuza ojjuza empapula birabika ng'ebiriroze, jjukiranga nti Muyanga Lutaaya yandabula. Bw'oba osobola mu kifo ky'okwewola looni bw'oba olina ky'otunda ne bw'oba kitegeeza kutunda TV eri mu nnyumba yo, tunda TV yo, tunda ekitanda kyo, tunda whatever you have, tunda essimu yo. Oyinza okuba nga weetaaga akakadde bwe banga essimu y'eno ng'eringa eyange eno ngasobola okukuwamu $50 oba $80 mala gatunda essimu ey'ekinaana ogula akasimu ak'emitwalo 5 osooka okola bizinesi yo gy'oyagala bw'eritoola olidda n'ogula essimu eno dani ogenda mu bamanerenda. Many times bw'ogeraganya sente ze tusasula gye tugenda okwewola ogeraganya nti kale zino singa nali sikoze bwe nti nga neeyongeddeko nandibadde na kye nakola. Weewale nnyo okwewola buli awola mubbi. Tewali muntu akola mbu akwagala nnyo naye akuwola kukola bizinesi bakuwola babala. Mbonyeebonye nabo nabaga nti ngenda kuzaala akaana akatuume Letishego bannaye mbonyeebonye mukama mbonyeebonye na Letishego. Waliwo embeera nendoota Letishego n'engugumuka. Waliwo empita wali we bali balina ekitebe kyabwe kiri awo ekololo waggulu okumpi ne Hotel Africana oba wakambuka bwoti opposite Dynasty restaurant eyo. Nene bwe mbalaba obulabi bwe mmala okuyita ku Letishego ne mmalu bayita n'ensoma ekigambo wallahi sirya kyamisana olwo mba sijja kulya olunaku luba lufudde. Bambonyaabonyeza ya Rabbi, banjogeza buli kimu, mpulidde ensi n'enjimatira, nfiiriddwa buli kimu. Amamotoka sikyayina, amataka ntunze, obulamu ng'omuntu kwolite y'obulamu neegwa nedda wansi. Progress gye naliko investment, no new investments are available. The Letishego yankuba okukuba ku kaviiri ku mutwe paka wansi mu bigere. Kale bw'oba ogenda okwewola nziramu okukulabula weewole bw'obanga ddala w'otuuse tekikyasoboka. Ojja kwejjusa nga ssente ze weewologa nti kale singa nali mmaze gatundako akapoloti ko bw'otunda ekitanda nga wakigula emitwalo mmeka kyakakadde kitunde bakuwemu emitwalo 5 osooka osuleko wansi bw'oliddamu okukola ssente olidda n'ogula ekitanda. Bassebo ne njagala kubalabula okwewola kuno tekuliiko mwavu, tekuliiko ataasoma, tekuliiko yasoma nnyo. Tulabye abagagga abaabisoma nga babitaatuule kampuni zaabwe ziri ku ttaka. Ne tulaba bataasoma bwe bagamba nti baasoma nga bawava muno nga kampuni zaabwe ziri ku ttaka. Kyokka tulabye n'abalina ennyumba ez'essubi ewaffe ezikutte ne mu mbinabina nga nabo bagamba nti bank property, house for sale nga nabo bagudde. So kukwewola tekuli mugezi. Njagala kuddamu bw'oba osobola as much as you can weewale okwewola. Waakiri singa mukazi wagenda ebuwala bwakola akuweerezenga ku nsimbi.
nga teweewoze mbasemba olulina limbasenga ni bannange babalesebwe omukyala wakirika agende ofe ky'ofiisi emyaka egyo ebiri wenyigenyige nga bwe wenyiganyiga agenda akola aweereze capital mukozese ensimbi ze nga capital okufolopinga famire yammwe then ogenda mu bamanerenda okwewola. So ekimu ku bintu bye nalagula ebyali bigenda okusula gavumenti ya Mwami Museveni kyekyabamanerending ate kikyaliwo. Omanyi abantu bawano muleka ebitugwanira okukola nituleka ebitugwanira kukola. Museveni yalagira nti mu weeks 2 minisita wa finance ajja yanjulira eggwanga enkola egenda okugobererwa bamanerenda obutaddamu kuwamba bintu by'abantu ne interest kwebeekoma. Minisita asirise, ne president asirise, ne ba MP b'NRM basirise, palamenti yonna esirise, naffe nga public tusirise. Ekyo kigenda kumala kiyitiremu awo kati mpulira tologootana na sipiika beyagobye mu palamenti kyekiri ku mimwa gyakine abantu bawano bannange. Era sipiika yagobye Nambooze, yagobye Joyce Baagala, yagobye simanyi Kabuye, bagobye simanyi Ononyeeko ne Zaake waako. Tewa ebyo okugoba Zaake n'okumuleka okutula mu palamenti, okugoba Joyce Baagala n'okugoba bayinza obbagoba tebabagwe nti bagenda kufuna musaala. Omanyi abantu bano balina ebintu ebinyiiza. You don't want to think beyond what you see. Babagobye mu parliament tewali gwe bagenda kusalako lwa 10 lwa ssente wadde n'olu nebibagobye tebali bothered. Naye bwe kituuka ku bintu mu kifo twandibadde mpulira kati mu buli mu kyalo nandibadde mpulira buli kyalo nga mu kugamba MP wammwe ssebo baatugamba mu etteeka ly'abamanerenda etteeka ly'abamanerenda etteeka ly'abamanerenda etteeka ly'abamanerenda ebyo kati byasirise. Ne Museveni yakyogeddeko n'akyamulakyamulamu ku bantu ne b'MP ne boogera ne batukyamulakyamulako olw'okubanga b'MP bennyini ne baminisita bali mu gavumenti n'abali mu bitongole bya gavumenti bennyini be bagaba looni be bannannyini bitongole bino ebitubonyabonya. Oba bannaani nannyini Letshego oba ani nannyini yo ya Rabbi oba ani olw'okuba be bannannyinizo nga bamanyi nti kasita bakolawo etteeka eri bakugira bagenda kufiirwa ekyo kati kyayise wansi wa kapeti togenda kuddamu kukiwulira. Naye ng'abantu bafa olw'amabanja, abantu bafa olw'amalooni, abantu bafiiriddwa. Soma tuli ku mikutu gya WhatsApp wano buli kiseera abantu babera kwikiseero gundi atunda ennyumba agenda bweru kwikiseero waliwo yaweerezayo nga gamba hot deal banka seero kati bayita banka seero duka mangu banka seero. Banka seero kitegeeza banka oli emuli bubi ayagala miliyoni 4 olumanya nti banka eyagalako miliyoni nga 3 bw'amalako wiiki nga tatunze banka etwala kyonna n'aviiramu awo. These are the things we are going through. So ekimu ku bintu ebadde bikyayisiza gavumenti ya Mwami Museveni ge mabanja kuba abantu baffe batyo bwe baakula buli abeera asasula ebbanja nga limutuddemu naye gavumenti eno ng'alaba bazze ne bamukwata nabaga nti ebugembe wano ejjinja baakola system kooti y'ebugembe ng'ekola ku kintu eki bamanerenda emisango gyonna nga mutuka tewali mulamuzi naye kasamanerenda ono amala okukukwata ne bakuleeta ebugembe ku kooti bakubira omulamuzi n'ajja mangu n'agutuulamu n'aguwulira n'akusindika gy'akusindika. It was a syndicate. Bugembe here in Jinja. Go and find out. I've been there myself. I've gone through it. I've seen it. Abalamuzi nga musiiba taliiwo okuli emisango gy'abaana abala bonna abaagala okweyimirwa n'okukola ki. Ne kasamanerenda akwata abantu ng'akoze operation n'ayingiza abantu 3 mu kaduukulu nga bamukubira. Naye bannaye eggwanga lino nga bamukubira ng'ajja Muyanga tumubanja negundi nga bamusindika gwoloza abakolera bwereere. No, bakola recovery sente zijje balabe ngije bamuwereza percentage ye ng'omulamuzi awo aba akola kyekyoka ekibasitula genda obabuuza bali ebugembe kooti ng'ekola ku kintu kimu mabanja go kebiro byonna nga yabivaako dda. Ebintu ebyo binyigiriza abantu ate abantu baffe bo ne balowooza kimu nti byonna Museveni yabikola. Era bw'aba ayombaga nti muntu alabye ni Museveni omulembe gwa Museveni guno omuntu alabye ni Museveni oluusi nga ne musajja watoba ebimu tabimanyi naye era yateekwa okusetinga gavumenti. Kati ekyabamanerenda kyasirise. If you don't exert citizen pressure ne mukyogerako ne kivaayo ekyo kyo kiwedde naye ng'abantu bafone daily
are suffocating under credit. They are suffocating under debt. They are suffocating under obnoxious costs of credit. Ekyo kibadde nnamba emu ku biyinza okukyayisa gavumenti ya Mwami Museveni. Ekirala ekyokubiri, abali mu gavumenti mukimanye nti eddembe lye mwogerako nti abantu be bakakutulo kati lisigadde ku booda. Olibaga nti eddembe abantu be bakakutulo, eddembe lisigadde ku booda, gamba nti amagye g'e Congo tegatulumbye, aga Kenya tegatulumbye, but internally obubbi obwa kondo, obw'okumenya amayumba, obw'okutemula abantu, obw'okubattira mu mataka nga mu ntalo z'ettaka nga balwana, obuli mu Uganda essaawa eno. Genda e Bugembe obuuze, genda ejjinja oyita abantu be baakamenyera amayumba ne bababba in the last 3 months, ojja kubalaba nti bye baakababbako biri worth billions and billions of shillings. One of them is my friend called Tom Kalumula. He's formerly a journalist. Ababbi baamulumba, abajja ne basalamu amani, si bano abakuba amadinisa ne bagayuwa, nedda. Abagasalamu n'agasalamu busa cwi ne baddiyamu edinisa yonna ne bagisuula eri ne bayingira mu nnyumba ne babba. Nze kennyini banjera Juni nga 26 tirina kye bandekera. Oli kunninnya ku mutwe mmotoka etokota wabweru, ebintu byange basomba mpulira. Leeta batulinnye ku mutwe nze n'omukyala. Ne basomba ebintu ne batwala. Abantu be babbye omwo bwe bati. Enkola y'obubbi eri mu jjinja ennaku zino. Oleka buli ssaawa emmotoka oba wakagivamu wakava mu banka obwoti bakubala kuva mu banka. Va katono bwoti mu mmotoka eddakiika togiddamu nga bagiwambye dda nga ssente bazitutte dda. Very smart looking people. Kati abo nabo oba olowooza nti bo tebeetaaga kubeera ku opposition, abo tebeetaaga kubeera banuupu oba beefudisa oba ba DP. No, bagamba nedda gavumenti ekyasobola tukuuma. Obubbi obwo obulinga petty theft, that growing crime oyo ali wansi oyo, jjinja kisusse. Ate jjinja njagala bategeeza nti obubbi bw'ejjinja buli crafted by police. Era abantu boogera eno nti poliisi n'abatwiba. Bine poliisi muli ekintu eki. Era bagenda ne babakyusa ne bajja, ate obubbi bwe butubuuse bwa network, ne bamukyusa ne bamugye Kasangati abadde nga DPC ne bamutwala ejjinja. N'aswa network yonna ey'ababbi gy'abadde naye Kasangati n'agenda naye ejjinja ne batandikirawo okukola. Ng'amanyi nti ono omubbi banaamukwata omutwala ku poliisi, badewe yaliyo. Go and see how they Vuruga files there. Carry out a forensic investigation of how cases are being handled and how they are reported and discharged in the Jinja area. Use Jinja as a specific area to come out. Sabo bonna gavumenti bagikyawa nga balaba tebakyayina buyambi. Gavumenti weetuse tekyabayamba. Ensonga ey'okusatu gye ndaba, waliwo omuntu eyasasulwa mu gavumenti eno okusiikuula obukyayi mu babooda booda nga buli lunaku bakyawa gavumenti. Bannaye abali wano e Kampala nga ku Kira Road Police, njagala okerewo ndooza ne mwami Enanga gyali eyo ne ba mwami Onyango babiwulira. Njagala okerewo weetegereze bwetegereza abapoliisi abaliwo n'aba traffic engeri gye babakamu pikipiki za booda booda. Ente ndowooza abatuju bayinza obbalema, naye ekyokukwata aba booda booda tekisobola kubalema. And on a daily, more than 100 motorcycles across the country are impounded and stored at different police stations across the country. If you count now, if you carry out a census as of today of how many motorcycles have been impounded and are being kept at police, I can assure you without fear of any contradiction that over 1 million of them are impounded there. Now, impounding these border borders means, one, that all those people who have been operating them are out of business. Because they're out of business and they have to forge survival, they must think about the next best alternative of survival, which sometimes ends up in criminality, highway robbery, burglary. N'obubbi ofaana bwe butyo. Ne looni zino zonna abantu amabanja ge babeera nago gali kimu ku bireetedde obubbi okweyongera mu ggwanga. Oli bamubanja
alaba amaka ge gagenda bamubanja miliyoni 10 talina waasuubira kuzijja ne bamugamba nti omuyindi oyo omulaba alina ekisawo ky'esente ava kujja miliyoni 4 bwe tugenda obulungi mission neetera ngeri successful bulungi buli omu ajja kufunako miliyoni 10 nga bali basatu miliyoni 4 omugagga atwala 2 nannyini ddiiru ne bagaba ne 10 abamu balowooza nti kammale gabba ndaba na buli omu abba ndaba n'abali mu gavumenti babba nange kanzibe nejje koloni. I'm telling you things that are realistic that nobody can ever tell you. Naye obukambwe police bwekosa kuba border across the country bususse buli deliberate buli calculated bugenderwamu kukyayisa gavumenti. It's too much. Abo nabo abali awo abakyaye gavumenti muba border okufunamu abaagala gavumenti. Abamu bajjako border olw'amabanja ne bakyawa gavumenti bamujjako border yagyewola n'agisasulako okwekitundu ekiwera ebe n'atera okuggwayo ne bagiwamba. Abo nabo bambi bakyaya gavumenti mu ngeri yaabwe. Ono afunye bajaaji agisasula ali ku looni agisasula poliisi n'egenda egikwata n'asigala nga bali bamubanja bamuwola. Wano poliisi nabo baagala leeta emitwalo 3 okuta piki okugimuddiza agenda okudda nga wali ebbanja ligezze ne bagimusikako nga yateekamu miliyoni 2.7 abuzayo sente ntono nnyo n'agifiirwa mu ngeri eyo. Oyo taliddamu kwagala gavumenti. Bonna bakaaba kimu Museveni. Obadde okimanyi nti waliwo n'abasirikale naye mukama gavumenti eno waliwo n'abasirikale ku poliisi nga balaba obonaabona olina omusango oyina ne bakugamba mu ngeri y'okukudaalira nti gavumenti eyo gye mwalonda nga bo be bakujjukiza nti okubonaabona kwoliko kweka gavumenti naye nga nabo bali ku poliisi kwasinzira omusirikale okugamba ndaba mwalonda gavumenti. Ebyo totunyumiza buuza gavumenti yammwe police officers. Therefore ebintu ebyo ebitonotono ebikyayisa gavumenti ya mwami Museveni byateekwa okumanya. Ekyokuna ku byo y'ebbeeyi ya school fees erinnya mu masomero buli lunaku. The high cost of education. Basewo ne banya okusoma mu Uganda kufuuse. Tulina abantu bano abasibye zina baana zaabwe bannanze nti okuzaala bannange ensonga ya school children are very expensive. Now when I produce you imagine omwana agenda okukula maybe unless I have gotten a job even school fees. The cost of education tandise n'okutiisa abantu abamu okuzaala. Kati buli mukazi wano mukwano gwa Lidiya Lidiya agenda ng'okwepica nga esente z'obweke bwa Lidiya bazikusabye dda bwateekwa okugula amiraleme kufuna lubuto. Abali ku masomero nabo balinga abataliiko gavumenti ebakulembera basaba requirements. Bw'osanga omuntu shoppingira omwana agenda okutandika okusoma mu kibiina ekipya a newcomer ayingira mu ssomero bannanga obuze nkyo list byawula emirundi 2. For example ojja kwawulamu requirements eza hygiene katugezeeko bugeza ebikola ku mubiri gw'omwana. Ojjamu wa night dress yeetaaga sanitary pads yeetaaga bathing soap yeetaaga washing soap yeetaaga tawero ajja na underwear some pairs of panties ajja ne vaseline bizigo bya vaseline ajjayo ne kirita waliwo ne kaneiro kata. Ebyo byokka ebikola ku mubiri gw'omwana byokka kalita 10 ne kabaketi ne benson ebyo bikola ku mubiri n'ogenda ku by'essomero. Yeetaaga gate pass 1 rim ebitabo 12 a set pens pencils crayons art pencil art book name it textbooks. Nodda ku kwambala uniform a blouse and a trouser a sweater and a necktie a badge and a stockings black shoes and a good belt. Eyo nayo list eri awo. Osanga omuntu atwala omwana okusoma requirements z'ayina ng'alinga agenda okutandika edduuka. Those things have an effect of creating a very wide gap between the rich and the poor.
a wide gap between the haves and the have-nots. And the have-nots always blame it on government because they see that many of the haves are either government workers or government thieves. I want to repeat. Many of the haves in Uganda are either government workers or government thieves. Those stealing from government in one way or the other. And the have-nots who have no access to government keep referring to the others. Mwana wangereka, ebyendako oli mu government. Nze ebyo nabisobola atali mu government. So people get to think that in the government now there are freebies. It is easy to steal, easy to get rich. You can't survive. Abaana b'abanaku, abandisomye, olukoloddoli lw'ebintu byatwala ku ssomero lubalemesa. Kati gavumenti eno wenyiriza abantu. Gavumenti eno kyeteekwa okubeera advised. Ebintu ebituluma babeeranga ababimanyi ne babyogerako. Minister of Education yayogerako gye buvuddeko nti bagenda kukulembera amasomero gateekako amateeka nga tegasaba ssente zisukka bwe ziti nga babalagira ssente ez'okusaba. Mugamba free market economy. Uganda cannot manage a free market economy here because those who are privileged are insensitive and inhuman that they want to exploit the have-nots, the vulnerable, the poor, to the marrow. They cannot survive. The cost of education in Uganda is fast rising. Oyinza okuba tonazaala mwana teebereza ssente z'oweereza ku ssomero zibaleemu oba wadde oba wa boarding oba ali mu kyalo oba ali luddawa. It is like the schools have been left liberty to exploit us according to their own way. There are no guidelines, there are no limitations, there are no restrictions. It is everybody for himself and God for us all. I can wind up with the cost of Medicare. The cost of medical care. Genda mu ddwaliro. Waliwo ebintu bye baŋŋamba mu ddwaliro. Nenga naye singa mbadde mu gavumenti bino nandi I wouldn't allow this. Omusujja. Abantu bali muno mu Kampala kati okujjanjaba malaria, the average cost of treating malaria in Kampala as I talk today in October is 80,000. Mitwalo munana average. Nga basoze ne bakusiruwaza, simanyi okebera omusaayi, simanyi consultation. Abantu babbi ne balaba oli ajja n'omusujja ogulikirya nti ono malaria, bamusaba consultation. Noleka balabye. The average cost of treating people is 80,000. But the average income earning of many Ugandans per month is 100,000. Treating malaria average 80,000. Average salary or income for many majority Ugandans is at least 100,000 shillings per month. The cost of treatment. Abasawo balina ebintu bye basaba ennaku zo mu lwaliro n'otya n'okutya okuzaala omwana omulenzi nti ova luddawa twabadde simanya amaliro bayita IBC simanya IHK simanya ITC simanya iweya okuzaala obuzaazi omwana okuzaaza omukyala bamutunge bamukuddize omugyeyo 7 million. The average cost of a delivery here now in these modern hospitals in Kampala, the average cost of a good delivery, for normal delivery, is 1.5 million. A cesarean 3.5 million. Now, ebintu bino byonna nga abakola mu gavumenti basiiba malwaliro gano nga gavumenti eraba omuntu ne bamuleka omwana n'amala okuzaalibwa eddwaliro ne likwata omukyala n'omwana omusajja n'alyoka agenda ng'agwa ku bifuye agenda yeewola ku ono yeewola ku oli atunda kano atunda bajaaji just kujja mukyala we na mwana gwe baazadde mu ddwaliro. You cannot look on as these things take place. Ebintu byenda bikyayisa gavumenti ya Museveni. Abantu tebamanyi bw'obabuuza ebintu ebikulu ennyo ebimu Museveni byakoze ebikwata ku bantu bonna ng'oggyeko bino ebyakacapizo k'ebyobufuzi waggulu tebiriiyo. Bagamba ekintu kimu, omusajja aluddewo nnyo, overstar aluddewo nnyo, alwirewo ino alwireho ino. Lwaki omusayiza tayaba yeena? But substance mu bintu byakoze substance muga nti ekibi kye kyekino ng'oggyeko ebyo byenkubalidde oyinza obutawulira birala. Abo babba obulupayi tofa ku babba bulu nakyo kituluma naye si bangi. Waliwo abaliwo ng'obulumi bwabwe gwe baalonda si yafuga
gwe batalonda yabafuga they are there. Naye waliwo ebintu ebikwata ku bulamu bw'omuntu buli kiseera nga bwe kimukwatako tayagala kujjukira oba wa Nuupu oba wa FDC oba wa DP, ajjukira biru gye bamusabye ey'eddagala, cost ya treatment gye bamusabye ng'alina kusooka kuddayo katunde buli kye baleseeyo, ajjanula omuntu ono. Government must wake up. Mr. Museveni's many presidential advisors must speak to him because bino ebimu tabimanyi. Juzi yali atugamba nga bawula ba money lenders are giving people at an interest rate of 3% per month. Bempibe bamugamba nti no, it is 20% per month. Bambi musajja watu amanyi 3. He was even warning that 3 is too much until he was told that it's not actually 3, it is 20%. Ebintu bino n'ebirala byebikola opposition y'eno wansi. Eno opposition eyawaggulu y'abantu kwagala kufuna nsimbi, kwagala kubalaba, kwagala kubawa mirimu, kwagala kubakyusa, abali waggulu tebakumalira na budde. Kubanga namazobe abali waggulu abeera bwe batyo twalinga wano n'abantu aba opposition ab'amaanyi ng'akuba agenda n'abeera ku TV, ku radio n'akuba emmeeza n'ayogera bw'ati. Bwe kutukugaba emirimu mu KCCA abaana bwe babeera babawa emirimu. Ogenda okulaba nti mukyala we akola mu kitongole gundi, n'okulaba nti mukyala we akola mu ministry y'egundi, bali eyo bwe batyo. So beevumya wano to create security for their people in government, to place them. Eyo opposition ya waggulu eyo gasiya mutemuli makulu, naye ebiri mu opposition ya wansi wano ebitonotono bye byetwogeddeko. And the governments must wake up now first to explain these things. Let the public understand. Government must explain that no, this is us, this is not us. This is us, this is not us. Government must wake up to explain. Where government can address, government must address and regulate all of these things. It must be done now or never. On my special notes, every week, the Sir Simon Muyanga Lutaaya.